Yeah, nze Kapalaga byebe. Leero mu video eno njagala kwogerako ne mukwano gwange. Omutima gwa mukwano gwange musuuza Kenzo Eddie. Ate nga obi wange bwe twazirunda bali ku Lubiri Secondary School. Ekikuŋŋambisa bino bye ngenda okugamba muganda wange lwakuba nti video audio yo unfortunately yalinkinze ate bwe yalinkinze omuntu gwe wayogedde naye yakoze bubi nnyo n'agilinkinga naye ekisinga obukulu nti eyogera your heart, it speaks your heart, like ng'ogyeko bino bye tubeera ku mawulire ne twerimbalimba n'oyogera kino n'oyogera kino. When I listen to the audio, it really speaks your heart, the hatred that you have towards Kyagulanyi as a person, evaayo bulungi. Katare kasita watuuse kugamba nti bwa singa awangula obukulembeze ogenda kuva e Uganda. Neŋŋamba kanjogereko naawe mu myezi ena ogenda kuba ova e Uganda, so kanjogereko naawe nga tonnavaayo ate kuddayo oba Ivory Coast oba wa. Ekisooka muganda wange ndowooza nti nno ekisooka without doubt you're a very big artist. You are Uganda's biggest export and I respect that, and I've always told you that. You are gwe muyimbi Uganda gwe kyasinze okwe-exportinga musically. Naye ate Kyagulanyi Robert aina kyakusinga. Kakati ekyo kyakusinga bw'otaakikkirize ojja kufunamu obuzibu. Yadde ng'oli artist akyasinze okubeera exported musically, Kyagulanyi ye artist akyasinze okubeera exported mu Uganda kacyangeebaawo. Oba ontegeera nti olwaleero oluyimba lwo lukubye ku MTV you know, wawangula BET and all that. That's so good for the country. Naye ate Kyagulanyi oluyimba lwe lukuba mu mawulire aga CNN, oluyimba lwe lukuba mu mawulire aga Al Jazeera, naye gwe oluyimba lwe luyinza obutakuba mu mawulire g'e Uganda, naye oluyimba lwa Kyagulanyi lukuba mu mawulire aga Al Jazeera. Oba ontegeera. So olw'okuba nti yasalawo Kyagulanyi okutekinga another step mu ekyo kyazaayimba, bulijjo kyotugamba nti wakimwegombako y'ensonga lwaki yafuuka ekyo kyali. He is like a dinosaur. Kakati gwolinga enkoko empanga. Omanyi enkoko empanga esobola okubaayo n'obuseera, you know, buchicks bwesinga amaanyi. Naye ng'olinga agamba nti eyo dinosaur oyo tufe bamu ffenna tuli binyonyi. Kati muganda wange ekisooka nsaba osooka olowooze omutima gwo gugambe, kati njagala kwogera na mutima gwo ogugambe nti omuntu gwe bayita Kyagulanyi he is past the artist. Asinga ku ky'okubeera obuyimbi buno bwe tuliko ffe. Oba ontegeera. Kati eiressa oba ettuluba abantu mwe bamutwalira. Kakati ne bw'aba nga takutte essimu yo oba ng'omuweereza message n'agi blue-tickinga, naawe kitwale nti faani wo akuweereza message n'ogi blue-tickinga. Nkakasa nga naawe oziinayo message ezo Kenzo z'olaba n'ogiwuliriza n'olaba nga terina makulu n'otagiddamu. Kati n'oli bw'ali oyinza okuba omuweereza voice note ng'ali mu kwogerako n'omuntu omukulu okuva mu Bungereza oba okuva mu, you know, oba ng'ayogerako ne president wa Kenya, oba kakati bw'aba nga tanafuna buddamu message yo
nsaba omutegeere nti olumu tayagala naye ebiseera ajja kuddamu probably because abadde nga akwogerako. Is one person era nkwewuunyiriza muganda wange okwogera ebigambo ebyo byoyogedde. But Kyagulanyi is one person who recognizes the artists. Abadde nga akwogerako munnange wootobadde ng'oli Ivory Coast. N'agamba muganda wange Eddie Kenzo ali Ivory Coast. Namukubirako ne Kasimu Bambi. Naye government lwaki temujjaayo ng'ayogera nga artist akulumirirwa. Naye bw'oba ogambye nti takulumirirwa, eyo ndowooza yo era sisobola kugigaana. Naye ate tekitegeeza nti bw'oba olabye apostinze oba ayogeddeko ku kabakko nti ye kabakko talina makulu okusinziira ku ggwe. Si buli artist wa Uganda nti alina okuleeta award okufuuka owakabi. Okitegeera oba kye ŋŋamba? I mean, tuyimba Muzeeyi Ssebatta yayimbako muganda wange n'akuba Nakivubo yekka bwogu. Muzeeyi Ssebatta yakuba Nakivubo bwogu. Waali genda omubuuze. Kakati oyinza okugamba oyimbye. You're a very good artist and I respect that. But you have to respect omuntu alina kyakusinga. Nga nze bwe nkurespectinga neŋŋamba nze Kenzo twasoma ffenna naye nga nkusinga class. Naye onsinga ssente, onsinga erinnya probably, onsinga hiti, onsinga award, and I respect that. Kati naawe nsaba orespectinge nti Kyagulanyi alina kyakusinga. Ogambye nti teyakuyamba wali omuvimbisa buvimbisa. Kakati ekisooka ndowooza ogenda kuvaayo weetondera abantu okubalimbanga nti Kyagulanyi yakufuula kyoli nga wali oyagala just muvimbisa. Naye ng'ate tukimanyi ffenna abali mu Uganda abataakagijjamu nti oluyimba lwo lwasooka okufuula star kuwatandikira tuleme kulwerabira. Baali baluyita Yanimba lwayimba ne Mickey Wine. Sirowooza nti Mickey Wine yava mu bbanga okutandika okuyimba. Alina omuntu eyamukwata ku mukono nga ye Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi ne bw'aba gwe teyakwata ku mukono, gwe yakwata ku mukono naawe yakwata ku mukono. So sirowooza nti olina okugjawo ekyo nti nze n'okunyamba teyanyamba, just muvimbisa, just no. Nkugambye njagala kwogerako n'omutima gwo kubanga ndabye ng'ebintu byoyogera biva deep in your heart. So Jose Chameleone, I've seen different posts, different interviews nga Kyagulanyi ayogera ku Dr. Jose Chameleone ng'eyeesimbyewo, ng'ayogera eby'ensonga, ng'ayogera biki. Kakati gwe saawa eno ogamba teyamwendoosinga, oyagala amukwata amuteeke ku site olwo olyoka omanye nti amwendoosinze. Ye abaffe, ye Kyagulanyi alina obululu bumeka? Ye yakugamba nti nze munnange abantu be basalawo. Ye ani yamwendoosinga Kyagulanyi? Oba okitegeera kye nkugamba? Tosobola kugamba nti teyendoosinga Chameleone ate yendoosinga gundi Sebagala Latifu. Latifu ali mu kibiina ki? Kiringa wonoogamba nti olw'okuba nze ndi mukwano gwa Kyagulanyi naye nga siri mu Firebase alekewo Nubian, okitegeera abeere ne aendoosinge Kapalaga olw'okuba mukwano gwe. Naye ne Nubian mukwano gwe. Lwaki olowooza nti oli mukwano gwe okusinga ono? So Kyagulanyi Robert is simply a person ayavaayo mu myaka gye okulwanirira bannayuganda. Nga naawe bw'osobola okuvaayo n'otandika ekibiina ekikyo, naawe osobola okutandika gundi eyiyo, movement eyiyo. Teriyo agigaana. Gwe bw'olaba ng'onaakukaluubiriza takwata simu yo, naawe tandika ekikyo. Ogambe nti nange nga
musuuza ntandise ekyange bakiyita bwe bati tujja kugoberera bwe tunaaba bakugoberera naye olwaleero tosobola kugamba nti ngenda kuva mu Uganda kubanga era Kyagulanyi bw'afuuka pulezidenti era ngenda kuwagira Museveni. Teri ayinza kugaana kuwagira pulezidenti Museveni. As a matter of fact ffenna twamuwagira. Naye tosobola tiisa nze ngenda wagira Museveni kyogamba talina abawagizi gw'onooba osoose oba gwe gunaaba gusoose omuwagira. So bw'oba ogenda wagira Museveni you don't need to blackmail anyone. Eno ensonga tolowooza nti nno bw'oyimba oluyimba oyimbira Kyagulanyi. I sang a song baluyita Kyagulanyi asobola. I was not talking to Kyagulanyi, I was talking to the people. I was telling the people. Bw'oyimba oluyimba nti mpulira mbikooye ebiwoobe toyimbira Kyagulanyi oyimbira abantu bw'ogamba oba ogamba gavumenti nti mpulira ebiwoobe tuyambe abantu. Kati gwe bw'obeeraawo ng'olowooza nti nze wano nayimba oluyimba naye nga teyanfaako, you didn't sing for him. That song was not directed to Kyagulanyi, it was about what you saw. If what you saw byaterera, no problem. Osobola kwebaza president n'okuba yakayimba nti President Museveni webale nnyo ebintu bye nayimbako biteredde. Okitegeera. Naye togenda kudda wano muganda wange ku blackmailing abantu wano nayimba tebwanfaako wano era mbadde eno teyamperezaayo yadde ebiri. Muganda wange gwe ebbanga lyamaze nga tayimba emyaka ebiri obadde omuweereza sente mmeka okumugamba nti muganda wange maze ndaba toyikyayimba kati munnange bakugaana kwatayo kasente gwe obadde omuweereza mmeka? So ndowooza nti leka ku blackmailing abantu. Kakkanya omutima gwo ekisooka osooka otereere wamu omanye nti Kyagulanyi ansinga. Oli star, you a superstar. Yes, ekyo nkikkiriza. Naye kati naawe nga nze bwe nzikiriza nti you a superstar okunsinga nga nali nkusinga kiraasi mu kusomero, kati njagala naawe okkirize nti ne Kyagulanyi akusinga. He is a superstar, he is a legend, and he is a hero. Ayimiridde ku nsonga n'ayimirira n'abantu. Okitegeera muganda wange. N'olwekyo ekyo kyonna ky'olowooza mu mutima gwo sooka ogutereeze muganda wange, osooke weggyemu amalala n'amampaati, osooke okkakane omanye nti ono Kyagulanyi ansinga. Ansinga ki? Ansinga kino ne kino. Bwe mba mwetaaga nsobola okwogera naye, sirowooza nti osobola omukubira essimu n'agaana okukwata. Naye ate togenda kuddeeyo mu blackmailing bwe muweereza message taziddamu. Kakati n'olwekyo gwe bantu bameka bakuweereza message n'oziddamu? Kyogamba buli akuweereza message ogiddamu. Abamu tobaddamu kubanga toyagala, abamu tobaddamu kubanga okyanoonya ekyokubagamba, abalala tobaddamu kubanga tonnafuna budde, n'abalala tobaddamu kubanga toyagala baddamu, toli baddamu. So I know that the audio buliikinze, but at least it reflects what you feel in your heart, and what you feel is hatred. Nsaba okakkanya omutima gwo muganda wange musuuza. Kakkanya omutima muganda wange osooka omanye nti bino ebintu byakusukka kati. Togenda kulwanyisa Kyagulanyi, ogenda mulwanyisa nga artist nga bwagambye osobola oyimbira Museveni, osobola omuyimbira teri aganye. Ba artist bangi abayimba tubonga naawe waliwo yabakuba nedda. It is your right, my brother. You can do what you want. We live in a free society. I can sing for Kyagulanyi, you can sing for President Museveni. That's fine. But you don't have to blackmail nobody
okugamba nti kati olwokuba lwaki avimbisa Kabako kyogamba Kabako si artist olaba bo degrading nga go nyini ba artist banno ate ogamba oli nti tabafaako ate gwe oli mu ku degrading artist olwokuba yamufuddeko olwokuba gwolaba oli munene okumusinga. Kabako kyogamba si artist talina ba followers bamugoberera banyumirwa music we. No wagambye teyapostinga lutaaya balutaaya bakugambako nti baali banonye posti okebeddeko ku Facebook ye nga teyabapostinga ye ne bwoyandi bali teyabapostinga baali banonye posti oba baali banonye kaadi. Ndowooza muganda wange nti ekiri mu mutima gwekyo ekiri reflected mu kyoyogera oteekeddwa okusooka okwekubako mu mutima. Bw'obanga osobola okugamba nti nze Kyagulanyi teyanyamba nali muvimbisa, I don't think that is necessary. Because ne bwabanga teyakwata kikumi kye n'akuwa ayina we yakusanga n'akuteekako n'ozimbirako ku stage ye. Omanyi bye tuyitamu nga ba artist mwana seetaaga na bigamba okuyimbira obuyimbizi ku stage ya Kyagulanyi ojja kwesanga nga kintu kinene nnyo okitegeera. Tosobola gamba nti tanyambangako mwana nkubuulidde kyali wange soko okakanye omutima gwo osoko okakanye amalala okakkane osoko olowooze nga tonnayogera ekyokubiri wadde oyogera ne blogger. What did you expect? He definitely had to leak the audio. So mwana nze Kapalaga.